Bassebo ne bannyabo tubaaniriza nnyo mwenna ku kijjulo kino ekya Buganda. Mbadde nsaba buli omu akyukire munne amulinaanye amwanirize mu ngeri ey'enjawulo nti weebale kujja, weebale kwagala Buganda, omwoyo gwa Buganda ogutafa. Mbagaliza emirembe emirungi mu kawungezi kano akaleero. Mu Luwarabu kye bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okubaagaliza emirembe n'okusaasira kwa Mukama Katonda kutubeereko mu kawungezi kano akaleero. Twagala okubaaniriza ku mukolo guno ogw'enjawulo nga tutongoza olukiiko olw'ebbendobendo erya East London erikulemberwa omukungu Godfrey Sekisonge. Abantu be mulaba awo mu maaso gammwe lwe lukiiko lw'enkulembera olutwala ebbendobendo lino erya East London, Essex ne East Anglia. Era abantu abo be mulaba awo be bakoze omulimu ogw'ettendo ennyo nnyini ddala okuteekateeka omukolo guno. N'abakungu mwenna bwe tuli nabo, luno lwe lukiiko lwa East London era lwe luteeseteese omukolo guno era lwe tugenda okukulembera nabwo ebbendobendo lino Ssaabasajja Kabaka lye yatukwasa. Tulina ekibiina ky'ettandika bakiyita Buganda Twezimbe. Buganda Twezimbe era mu kitabo ekyo mwekiri. Kibiina kiteekateeka kuba nti oteekayo ssente, bwe mutuula wemala ozisonda mmwe mwennyini mmwe musalawo ssente muzitaddemu ki, muzitaddewa, zikoze zitya. Naye era tulina obubaka okuva ewakatikkiro ne owekitiibwa Kawuki akola ku nsonga ez'ebweru. Obubaka bwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru ku kyeggulo ky'abantu ba Kabaka e Bungereza. Mbalamusizza nnyo ab'ebitiibwa, abakungu, abalangira, abambejja, bassebo ne bannyabo, era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola. Bandi abandyagadde okubeera kino kye muli leero wabula nga tebafunye mukisa. N'olwekyo mbasaba munywerere ku Kabaka wammwe awatali kwekkiriranya oba okuwubisibwa. N'amaliriza ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale n'enkumbi ku bbega. Era n'ateekako omukono Kawuki Joseph, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru. Kaakati ssebo ne ttiimu y'omukungu Kiyaga mujje muno ne bendera ey'okutambuza ekyeggulo. Abaami ba Kabaka ab'e Manchester mujje. Mbayozaayoza naye mbajjukiza obuvunaanyizibwa bwe mukwasibwa oba omuvunaanyizibwa mulina obutatiirira Ssaabasajja Kabaka, okunyweza Namulondo, obwesimbu, okukolera wamu, okussa ekitiibwa mu Katonda, n'ekisingira ddala okubeera abaweereza so si bakulembeze. The 5 missions that Keir Starmer has very powerfully, I think, set out. Switching to clean energy. Big investment needed to make that switch happen. And that investment will create a lot of jobs and a lot of technology that we can then sell around the world. Mwana munange
kusooka njagala okubeebaza olw'okwegatta kubanga omulamwa gw'olunaku lwaleero mukulu guli nti okwegatta awamu n'okutumbula ebyenkulaakulana. Nsaba okwebaza abateesiteesi olw'okubeera abakalabakalaba ne mulonda omulamwa ogwo. 3, 2, 1. Abanga bange jagala nyimbe, abanga bange mukone mbalabe jagala nyimbe, mukone mbutu jagala nyimbe. Wanokola bwoti mwana wattu ebyo byagwawo abakacoka notuzadde mwati n'ebirerya osanyusiza nnyo omwattu ntozwaziza akalagaali bwe katajjawulika kogwe kamutwalira abazadde bamulabeko ye mama ng'oseera bulala fumulo y'omusajja omulangatira yagaana nga nzaalakwe sirisa engoma nzinemu amateera gwe gajja kumenya leka munna munjoloba zinema kunju oba ganjawuza walalalalala sirisa engalabi nzinemu amateera gwe gajja kumenya yongeza kunkunyeyo olololo olololo essanyu linzita fayo fayo gwe fayo tabule mukwano gw'omusajja gundikubisa jagalozere fayo tabule amazina abajagana gasala jagalozere fayo tabule guno mukwano gw'omwana gundikubisa jagalozere